Yes, okay. Tutandika butandise. FredEx Motion Right Cinema Uganda. Sakone FredEx Motion Pictures. Songa namwebe Aisha komyewo. Sakone Chistu Stanley. Tutandika butandise na Young Farida. So tuolekede kyakubini. Musime Lauben. Nena Sadija Sinta. Twajile Yesu Everest. Tulaba ndichi ekyokubiri The Street Girl ndichi patu songa lukabe Frederick lwali lugero lwe Trust Gerard cameraman lukabe Frederick naluwandika songa nali Young Farida locations manager atenga lukabe Frederick editor wayo nali Young Farida welfare lukabe Frederick sound atenga Kisitu Stanley ye mutegesi w'ekifaananyi na Young Farida ne Lukabe Frederick wa producer mukaseera kano mutandikira ndiro no si yamanyi nti eriawo neri mwaka sente akawere omukyalo ono nga atudde atandise okusinkana abantu b'enjawulo kulwokuba ku mulundi guli yageze okulekani omulimu guno agukola naye be yagukwasa okumuleetera abaana balayika balina omuzannyo kati alina gwayagala okwasa ddiiro endala wuuno paka kukumi tagabwa kungu kati ngagamba nti abadde alina abaana bayagala ab'okuleka nti akola ki abawa obuyambi abo abataliiko mwasirizi bw'aba ayanja ensonga ye olaba ng'omuntu ow'ekisazi okuyamba abantu abali mu mbeera embi omukyalo ono era n'abantu tebalina buyambi kati ne mugabo boonoonya baakuba buyambi tandika nabeewange wali nyambi n'abange nesooka nange abaana nina bana naye n'akawunga akabalya kati abaana abalenzi omanyi abaana abalenzi bo tebakuzika mu byokulya ebyo tebazannya kati ono yamugamba ndi oyagala bakuyamba tandikira ewange kati kumba ono tayagala kuyamba bano kubanga akimanyi abaana agenda balyamu mitima neetaaga abataliiko mwasirizi bemba njagala bw'oba ogenda bw'obondeetera kwe kusitukiramu tukyali ku ntandikwa yaayo era nga tugenda maaso mu kaseera kano tukwate ku bwetudde wa musajja mukulu baamusibira wano musajja wattu naye omanyi okukaliga emiggo nga tolina musango gwe wazza nga tolina kibi kyonna kye wali okoze era okusinziira ye nga bwajjukira lwakyanga olunaku olwa bulijjo ate obadde kibeera ngoze ku kyalo we yagende wa mukama we mbadde nze kusa kikyate mutaka omulimu nga yakagufuna ekiro olwanumye jjukira nga yakava mu kyalo ekyamuleeta kufuna mulimu akola abeeka basobole okubanga baba bulungi naye yatandika okuleekani afuna ebizibu ebimu oba ebizibu ebitaali bimu ebyamuviirako okuba nti waliwo embeera etateredde embeera yali emuyisizza bubi kubanga yagendanga ng'atambuzanga watermeloni mulimu gwabanga wakutambuza watermeloni kakati yajjanga omusujja gumuluma eri mukama we era nga kye yali yeetaaga bwe bujjanjabi agala eddala naye kati kyetugenda yali avudde mu ddwaliro era nga yali aziwa mukame musaba nga ayagala awummulemu yamugandi oba ayagala kummula yingira mu nju nze mba nkwejjanjabira omukyalo ono yali alaga afaayo nnyo bakuwaddeko tamu era nga amuganda eddagala eryakuweereddwa liyinza okuba nisi lyetuufu lyewandibadde okozesa tubakira bubiika ekisooka oli mukozi wange siweki omukyala awulira ayagala abe nga amufaako ono yawulira nga kimususseeko tolina buyingira mu nnyumba ya mukama wo atandike kuleka nga ate akujjanjaba yamugaa nze boosiwo bw'oba oli mulamu nange manya nno omukozi omulamu yingira mu nju nkujjanjabe omukyalo ono yali alina ngeri gyaculumpanyamu mutaka waali mu kaduukulu bamukubidde empya omujjulo mukula ebibunono musiguukulula emmeeme bino waabijjuukiririra omulimu gwe yasooka okukola nga yakava mu kyalo mukama we yali amufaako nnyo era lunaku olwo omukyala ayingira mu nju
amugamba engeri gy'oli omulwadde mbadde nkuleeteddeyo bino soko jimu eno yambole mutu kani ng'amugamba omanyi abantu abamulwala engoye kulwokuba engoye temuzikyusa mbadde nkuleeteddeyo engoye zino tugenda maaso yayinamu engoye z'abasajja naye ono okuva yatandika okujja wano yali talabangako musajja wano mwana tuzintuuka ekireka nyina engoye yali mu sayizi yemu noono gwe baziwa naye omukyala bosi yalina musajja wano naye ayinamu engoye z'abasajja ng'amufunire n'ekipalaawo kuba kati munange njagala obe ng'olabika bulungi ne boosi wo okufaako ennyo ate nga mukazi ekyo nakyo oluusi oba kibaako ate kikikuutegeeza tugenda mu maaso kani ng'amugamba ekyo ddamu kuleka ndi otya nsobola bulungi nnyo n'okusiba amapeesa n'oba ng'ate olabika bulungi owulidde esaati emu mbadde njikuuye kani ng'amugamba ekyamazima mbadde ndabikira ddala bubi naye kaakati kendabisa okuba nti ate ompadde kagoye kirabika ngenda kyusa n'endabika ntandika nange okulabikako ng'omuntu era ndekerawo n'okuswala eri abandaba yekisitu sitanule oligino nemuzi kani naye lwaki toyingira engeri gy'oli mulwadde lwaki toyingira nemba nga nze nkujjanjaba mazima bayinza okukira munnange ate abatulaba tebatandika okuba boogera nti ate munnange omukyalo oyo abakozi be abajjanjabira awo wetananguba kintu kino keŋŋende enjera mbeere wa mukwano gwange mukwano gwe yamuleeta era we yava mu kyalo we yatuukira ye yamusabira n'omulimu eri omukyalo ono naye omukyalo ono alina engeri gye yayagalanga mu mutaka ono okumufaako okw'enjawulo okukira ku bakozi abalala nga bwe yali abayisa ekintu ekimu wabaawo ebikolwa bye byogerera n'okusinga ate ebigambo lwakuba ono gwe baali balaga alabika alina kye yali talaba kati alina ebintu byatandise okujjukira kati tugenda mu maaso kaakani no ssebo ogenda okudda eno gwe baatumye abaana yaleese edda alina bwaleetedde mu buutu itawo ate abaana be bajje ku nguudo obajja ku nguudo bano nti agutwala butwazi yitawo nga bayitawo efirimu egenda maaso tulaba ndiiki kyakubiri omukyalo ono atandise okulabika ddala nti abaana bafunira ddala bulungi wuuyo abaana b'abantu bali mu buzibu ono asomba amanyi babaleese kuba bawuyambi kumbe nedda kaakani no ogenda okudda musajja mukulu bamutadde wano kati sebo nga bamusumulula empingu omukyala ng'alagira bamusumulula empingu superior ASP empingu nga bazimusumululako bamusumuludde ekizibu tukikugyeko basi omukyala nga atandika okwemoolamoola nga bw'alina ka surprise kamuleetedde ani ka surprise ke kakewuunya ak'essanyu akaba kakuleeteddwa nga tokasuubira ogenda okwetegereza ng'atandikamu kuba bufaananyi n'ebifaananyi no byagalwa nnyo mu mbeera ey'essanyu
olaba bw'osanyuka nga tomwenya atandise omusudiya nga bw'atamwenya olengera wonyuma ne naawe omuntu n'akwagala nakuba ebifaananyi owenkanidde awo omuntu n'akusuusuuta omuntu n'akuwembejja leero gwe toyagala kuwembejja njagala nebitandise okwesesasesa kalwaki wemutya when I know like olunyonsajja oli kanyasaka gwe tule wansi bwe nti omukyalo oli kunyirira yessebo ofiisi ali ku duty ne litandika okuleka ndimu weweeta tulaba kitundu kyakubiri ekyandi dichi Nasadija Center oligino names Now it's smiling ako. Keninga mga lwangi to smiling kwintu kujeka enjegere n'empitu zikendezeza nkente lyagenda kuddamu kwata kulwala kati ngejja tagenda kuddamu kwata kulwala nzi mukwano gwa nti nze munayi nkwagaliza akaseko kani lwaki tomwenya Ayi mbadde njagala ombuli olwaleero nga tonnimba omukazi kiteero mbadde njagala omugambe mazima atandise okulabika nti abaako ate engeri gyamunyonyoogera wanga nkuwulira kani nga mugamba omanyi tewandinimbye nze engeri gye ndi mukwano gwo onze ndagidde bakuggyeko empingu era nze nga ndagidde obe nga tuddamu kubonyaabonyezebwa ne lwaki tombuulirako oba ddala oyina emmundu abasajja bano nga tebatera kukola nsobi baba bakukabye baba bakabidde ddala omuntu omutuufu kati nze mbadde njagala ombulire kale mundu yo yogera gye mwagikweka kale bameka bwe wattangamu bba kale oba katubaleka abo emmundu eriwa bakuleetera akusudiya n'akulaga laavu gwe n'omanya nti enkyo igenda kusiga olaba engeri gye litunuza mukwano gwennyini kati gwe likazaakaza oba olabira ddala ng'oteekeddwa okwogera lwaki toyogera nkani nga mugamba bambi yogera emmundu gyeri nze kyagala oddemu kubonyaabonyezebwa kisitu sitanule firi mbagiyita ndiiki the street girl kani nga mugamba ebigambo byonna byeyogedde simanyi naawe kennyini ogamba oli mukwano gwange era ng'olaga nti oyagala mazima mu nze naye simanyi buli lwenjogera amazima simanyi lwaki buli lwenjogera amazima galabika ng'obulimba eryo yaba agawulira naye nga sikwatangana ku mmundu nze gwolaba simanyi nakawoowo kasasi sikulimba engeri yokka gye okuva lewazze wano n'okendeeza okubonaabona kwonna kwembaddeko n'ebibonereza ebibadde binkolebwako siyina ngeri yonna gye nyinza kuleka nti nga n'okubuulira awali emmundu okay ku bigambo ebyayogerwa omusajja ono nga mukakkamu n'agamba amazima sirwanangako sibbangako bwe nkubuulira embeera gye ndimu nze gola nava mu kyalo nga nze kunoonyeza bantu bange muwogo kubanga twali mu mbeera embi okutuuka n'okubulwa omunnyo bandi bange abaali bagoba omubbi tomanya bantu bafaanagana baleka bakwatamu nze naye nga si nze yali omutuufu omubbi baleka bamulekayo okakasa musajja atu yali bamusanga ku stage gyatundira watermelon yafaanana eribbi ly'emmundu kyova olaba ebyokuwoza nfaanana gundi bayinza okunona ng'amanyi batwala gundi kume batwala gwamufaanana omukazi ono bw'awulira ebigambo ebyo n'obukakkamu oli bwakoza jjukira n'omusirikale aba muntu sajja kyattu kitunula ng'obutamanya kitunula nga ignorance ate we kitunulira wano olaba omukazi ono tugenda maaso
Kaakati nga tujja tukomawo eri omukyalo ono wuuno ali mu kulebaleba nalyanga falita nga jjo kebera abaana tebakyawera tugenda maaso anoonyeza abaana tebakyawera kyava gyesimu ye jukira tulengeddeko abadde akulubeetera ku kikomera omwana kati ng'abaga bannange waliwo omwana atategereka esserula gyakutte tugenda mu maaso ayo kati efirimu egenda mu maaso baagala mwana ne tukomawo mu safe house kabula muliro kiba okuzikaaye sisobola kikiriza mu mbeera zonna ze tumaze ebbanga eddene nga tulina keesi mpitirivu ze tusolovinga toyinza gamba mbu twafuna muntu mukyamu ono awula ayagala kukamata muntu awula ayagala kukamata bukamasi muntu atulabe ono akyagenda maaso kyava atambula nadda muli these two heads which have formed some sure killed by unknown people. Oh, detective. Ogenda okwetegereza What are you for? kigenze kitya ayogedde anaayogera oba olengera gavumenti ebintu byereeta kati bakuleetera omukazi okubegga olengera musirikale awo yatendekebwa liiso lyokka yakutunuuliza n'akugyamu kyayagala I've never felt in my life. yagamba ebbanga lyemaze nga mpeereza sigenda nga maaso n'okulemererwa nga bwe gubadde leero kino no kimwoleka bulungi wadde kirabika nga ye okulemwa wabula kayinza okuba ni ge mazima gazudde naye nga tegannaba kuleeka ni gakakasibwa Somebody always, but with me, I'm done. agamba ne wabanga waliwo omulala yenna anaasobola bamuleete bwe baba bakakasa nti omusajja byayogera bulimba newe kuba nga kukola mulimu bwe kiba kulemwa ye alabika nga alemereddwa era ye alaba amaze takyalina mazima g'asobola kujja mu muntu ono okujjako bayinza omukaka ne bamwogeza obulimba okuva ku mazima g'ababuulira ate bo ge bayita obulimba omusajja ayinza okuba nga bakwata mukyamu I'll be alerting you ekyo tekinnakakasibwa of my conscience. Let me check it out. ono agaana ekimuzito yeeko vaayo Into that case. Later on. Yes. egenda maaso munnange twaga tumanye ekinaddirira handi mu kaseera kano kennyini embeera ya munnaffe eyongedde okuba nga yo tekyasanyusa mu kaseera kano wetuddira eri mwana muwala Aisha firimu tulaba ndiiki zigenda mu Brenda's video opposite Kisenyi bus terminal era osobola okuleka nti obekwatako bulungi nnyo ali ku Brenda ne wakagwa weeziri bulungi nnyo ebinayuganda bino bikutuusibwako so nga nagamba ebinayuganda bibaawo okuleka nti obaako kyofuna mu kuyiga mu bino mukazi wattu yatandika okubanga ennaku emukuba kimuleetera okujjukira ennaku ey'omukyalo yali mbi wabula baafumbanga ne balya akaakatono akaliwo
ovanga okubeera ng'enjala ekulumira wammwe waka n'enjala okulumira ku busenze, ekyo nakyo kizibu kirala. Omwana watuuka okujjukirira nti mu kyaleeka wadde baali bubi n'ekyoto kyanyuukanga kyalingamu omuliro, n'omuliro gwabanko kye gufumba. Kale nno byajjukira bye bino, baali bageza kuma omuliro olunaku lumu okufumba. Maama akatuma ekibiriti ne kikabula, ke kandamwebe Aisha oligino nemuze kali mu bijjukira. Daba emyaka egijjukira maama ye yamufumbiranga ng'akatalina gwagamba kino. N'omwana omuto se babaako ebintu byalowooza, era n'alabanga bizitoye ku mutwe, era n'asalawo omutwe agulere nga guzitoye, kimuyita okukwata ku ttama, mutwe guba guzitoye, bizibu. Kajjukira bingi. Omwana ajjukira nnyina be yamukoleranga. Era omuntu yenna bw'oba okola omwana omuto ekintu, manya nti omwana omuto teyeerabira. Omukola ekintu era buli bwolwo n'abeera ng'ajjukira. Kaatandika omusujja okaluma lunaku lumu, bulwadde nga bukali bubi, wabula maama yakagumyanga nga taata bwagenda okuleeta akasente babe nga bagenda mu ddwaliro. So n'olw'ensonga yakagumyanga obutaggwanga mu maanyi, kubanga taata yabeerangawo okubakolerera, era taata yabeerangawo mu buli mbeera, newankubadde akasente kaali tewali. Kati keebuuza, kuba taata yaleetanga akasente ne kajjanjabwa, olwaleero ani agenda okuleeta ekyokulya? Kyekava kasituka kazi katu, kubanga n'okulowooza ku nnaku ate ebiseera ebisinga kikwongera okuyungula amaziga. Ne tujja tudda wano. And especially for today, for making them. Ogenda okwetegereza radio call 12. Hello? This is Kanya Hwenda speaking to Eagle 1 Bravo 20 Delta Roger. Yeah? Aloja. Why? You're telling me to read. Kino ogambe tumusibe tumute over. Confirm. Ebyamagye confirm. Oli omugamba musibe mute n'addamu n'akubuuza. Ogambye omusibe ateebwe afande kiddemu tu confirm. Abamagye bakola na confirm. Gawa. Embeera yonna eneekubuuzibwako omulundi omulala tomanya, oyina okulabika nti okakasa ekigambo ekyo kiggumizibwa. Aloja. That one noted. Ekyo kiwuliddwa bulungi. Confirm Roger. Confirm. Delta 1 hearing Eagle 2 Delta. SED news tonight. Over. Over zaakaaba okusinziira kwa lipoota interrogator asembyeyo zaawadde. Yagamba mutaka talina musango era n'alagira bamute. Ono ow'obwana aleese. Buli kaseera aba aleeta. Njagala olabe. Buli kaseera ow'obwana aba aleeta. Mulimu bamuwa musava kuleeta baana. Tugenda maaso. Tuvaayo nvudde n'esibyangu. Bannange leero ogenda kunnyongezaamu. Bannange abaana tebakugoba bugobi. Bagana bugobaganye nabo. Abaana okagamba jja bakuyambe tekaagala, kumbe lubaale bwabwe aba aboogerereddeko. Bano tebagenda bayamba, baagala nsigo mu bo. Kyokka n'ono bambi tamanyi nti gyaleeta abaana babaleetera baagala kubanga baba Neetaaga nimanya te? nekyetaaga tubeeyo kuba katyetaagamu obutundu obw'emisinde, kintu tebasoboka. Abaana okagoba n'okafiirako n'owulira nga n'enkizi zeereeze. Omusaala nkwongereza ddala mu Kati toyina okumanya sente ngenda kwongeza. Nzaagala. Sooka ondage oleese kiki? Kaatulabe abaleeteddwa. Nga batwalayo baleese
egenda maaso. So nga tuddako ku sayidi eno kakazi katuka kano kali ku nguudo katambula abonyeebonye ono gw'olaba bamuyita Namwebe Aisha original names. So nga tujjukira mu firimu zigali omuto zino zonna zetwogerako Brenda videos weziri butedeevu. Omwana okutandika okufuuka omukuŋŋaanya w'akagasi oyo afune kyanaalya. Kati omanye ekyewuunyisa musajja watu yateebwa. Musajja mukulu bw'asumululwa we yali amanyi waayinza okudda ewa mukwano gwe bakusiba mukwano gwo n'amala ebbanga nga taliiwo naye neyeeyongerayo. Kati yasanga bulazo mukwano gwe yeeyongerayo dda. Ovanga okuva mu komera nga tomanyi nawo otuukira anti neewo gye wava mu kyalo nawo weetaaga transport okutambula okutuukayo. Kati omanyi amaaso galaba n'olowooza olimbiddwa yakwatako alabo bekufuluku eri. Taata yakateebwa okuva mu komera, maama boda yamusabula sitwamanya byaddirira ku ye. Mukazi watu ali ku nguudo kaakati nafuuse street girl. Yatambula nga dda erudda oyinza okulaba omuntu kaakati nafuuse kawenja. Obulamu bwe buto we butandika. Taata yuno naye kennyini yeetaaga amukwata ku mukono addemu asituka atambule. Embeera bw'etyo bwefunye omuntu n'emukunya. Bw'atuula wano yajjukira embeera we yali nga ne mukama we buli kimu kyali kitandise okutambula obulungi. Mu bintu bino byonna ebimuleetera okuba nga ajjukira anoonya waawo agenda obubi atuuke n'okuba nga asibiddwa bamukubye emiggo bamusaba emmundu gy'atakwatangako. Kubanga wa mukama we yali akola bulungi era nga yamuwanga watermelon ze yatambuzanga. Ekyo kirungi. Era ogenda okwetegereza akasente mwe watermelon yali atunze ku olwo. Kubanga wa mukama we yali ayanjula bulungi akasente. Kati yeebuuza oba ki ekyamuleetera obuzibu. Kubambulamu ebintu bigenda bubi obuzibu ne bujja. Bulungi. Omanyi kye tugenda okukola zisigaddewo ojja ziteeka mu zenkya ozitundire mu ziri empya. Ekyo kiri kitya watermelon bazirira ddala kiraba ono tomukwagadde. Era bosi yasiimanga enkola ye. Bosi yasiimanga asiima bosi wasembera gwe basiima bwasemberayo. Kale mami ndoza kanye asiibula agenda netum. Kati gwe leero nojja okola obenga okola omanyi okukola 5 ne bakuwaayo 2 ezo za butunda babasasula 6 naye bamuwadde 2. Kati omusala sinnakuwa kuba kati njagala mbe nga tulaba Tom ekintu obere ne kaakati kwanya. Kale mami abijjukira omukazi ono naye nga yampanga ssente oba nzireyo naye nga yali yanjagala nnyo omukyalo ono kubanga buli we nagendanga okukola bwe nti ate ayina engeri gye yampangamu akasente akasuka ku musaala. Mutaka ono kulw'okuba yali nga munnakyalo tannakakase kufula eno oba nsibe naye ng'ekyamazima mukwano gwe taliiwo. Ebimu ku byatayinza kwerabira kaakati tomu yengeri mukama osikyo sifukamirangako era nze sifunangayo kintu kinfukamiza naye olwaleero nfuka. Omukyala yamwambazanga n'amufukamirira. Kati wewuunya kyoli mwana muto. Sebo lwaki alumu omukazi n'amugamba yamugamba Tomu asige kumbe Tomu tayagala kusiga. Tukolaganye Lwaki naye toyagala bintu bino tube nga tukkaanya Tomu siga naawe mukama wo. No waliwo abayaaye ng'okumugamba ekyo obanga asereza erigenda emugga
mukyalo nalekayo omukazi mwana n'atandika okwogera eby'omukazi gwe yaleka ekabasanda tebya kumbe ono ebyo si bye yali ayagala omukyalo ono si bye yali ayagala ebyo si gye najja okukola waka kati najja kukola ate bwe nziramu ebyo naawe mugagga kati ate era omugagga tuba tetumazewe leka naawe tomuva mu by'omuzannyo omukazi naawe omusajja toba w'omu mukazi ajja kunyiiga tomu nkusasula bubi tomu sikufaako tomu tolwala nenkujjanjaba tomu naye kati lwaki obonyaabonya mukama okimanyi tekikirizika okubonyaabonya kituufu naye ekyo ekyokubonyaabonya nange sikyagala kola najja kukolera famire yange asibola kugira mukazi wange nange kaki kyagala nkolere ati wale kasitanze ebyange obubaka mutuusiza mami kati mbadde nsaba kimu madamu kangende tomulinda jamu ebwesange sikyemu ebabiganye sikyemu sikyemu bweba sina kyosobola kufuna mu kirala bijjemu mpa yanguwa weyambula ate kati yanguwa waliwo ekintu kyojjukira mukazi twayawukana bubi yagaana okuwa omukyalo oli essanyu era ogenda okwetegereza ebintu si byali birungi mukazi yali amwambula n'ayuza ani gwogaba ng'ogabululirirako ku ddiru ki ono mukazi wattu wuuno kati embeera yasalawo abe ng'agigumira bw'atyo bw'ali tugenda maaso ajja atambula buli wamu era nga ebibuuzo bikyali bingi kale nno nekireka nga obulamu bw'omwana ono buli kimu buli mu mikono gya Mukama Katonda naye nga wajadda Mukama Katonda yamanyi yatuuka edudda bulamu bubawo bwe butyo ne bukya ku makya nga tomanyi gyodda tomanyi gyova katulabe gye biggwera omanyi obulamu bw'abano obusookerwako ddala bannange naddala abaana b'oku nguudo kibasooka okuyiga ku kawenja buli omu kyasobola okulayika ng'ayiga okulayika ng'akawenjamu kati byakweyiya bweyiya olwo nno musajja mukulu wuuno kyatayinza kuteebereza nti mukazi we yava mu kyalo okujja omunoonya ekyo takiteebereza era tayinza kukirowooza nti omwana we asaba busabi kyakulya bambi bw'atunda obukebe n'agulayo ka capati kyokka ekisinga okwewuunyisa yeyeebeeza omuntu yenna bw'amutumye ayinza okulowooza oba bamutumye nga wumanyi era obwana obuto Katonda akola abakazi nga bagumu strength of a woman omuwaana ono okubeera omukazi ate kimutandise muto nnyo taata we naye ali eno ensi takyagisobola gyegayirira emusonyiwe ensi ekuba ssebo n'ogyegayirira ekusonyiwe kati ensi bwetyo bweri efirimu yaffe egenda maaso kale njawo Jabuli eyo yingira. nansi kugala
Kibugala munkantulireko wano. Otuliddawo. Kantulireko wano. Ladde mula. Ladde nyafu. Nyafu singate. Ye. Muli mutieno. Kati omwami ayina we yatuukira ewa mulamu we. Affe gye tuli mpola mpola. Njagala olabe. Ayina ewa mulamu we gy'alaze. Laba omwana we yeesonseka. Wali owuliddeko nti omwana w'omuntu alya n'ebisolo. Laba omwana gy'ayingira. Anoonya buli w'asuubira wonna. Naye n'okuyingira ekibaawo ky'abandi oba olina okunnyonnyola. Omuntu atalina w'asula oyingira ekibaawo nga kino n'ogwa kava. N'osirikira awo. Okulabika nga onoonya w'owummuliramu awantu woyinza okulabika ni weeyite waka. Tugenda maaso. Era okuwulira otulo okuba ng'otujja otulo. Awo ogwa. Yasirikira omukazi watu. Teebereza okusula n'ebisolo. Kubanga ekibaawo kino kisanga ng'oli yali alundiramu mpunu. Bannange olaba embuzi yetasulika nayo benti. Naye n'osula n'empunu. Obeera kwegamba Katonda akutadde ku levo w'otuuka okuba ng'osaanidde okusaba ennyo yambibwe. Afuna obuzibu bw'ama. Kati ono mu kujja wa mulamu we ono yali muganda wa mukazi we. Kati ng'amugamba ekyamazima munne nafuna obuzibu ku mulimu. Nafunira omulimu. Omulimu gwe najja mukwano gwange yanfunira omulimu tutunda watermelon tuzitunda. Awo omumbandi. Era abaali mwali mukuba atunda watermelon asajja gye baava ne bamugwako. Ne bamugamba nti tuwe mundu gye wajulina. Weefula wano mutunda watermelon ekidomo bba. Jawawo nnyini. Baamutwala. Kibooko ze baamukuba teyazibala wabula kyakasa zaali nnyingi. Kati baamutwala mu kiyumba nga omanyi era amatantala. Omanyi poliisi we bayakakwata oba wakabi nsi ebayiyo. Olwatu omusajja najja emmundu. We yamanyira nti giwunye baali tebagimutunuzangamu emmundu. Yingira wewenda. Ate poliisi we bayaze kukwata oba olekayo okulwana. Kuba buli w'olwana oba obanyiiza. Kati yalwana nnyo n'abanyiiza. Bayina ze bayitawe safe house. Toa viato. Toa viato yako. Kumbe unaleta matatizo yako. Wanasema kintu gani alo? Kakati mubise mundu n'ebikompola mina ne tanka tetuzaagala tuweeko ekejo yineemu wajiramu nazijamu mutumanyira wano afande nga sibangako towa ne bamujjako esaati ne bagimwambula ozanya n'okwe gwe yasoose kulwana nabo jamu n'empale efirimu egenda maaso naye gwe ebintu by'ensolooza byangu ebintu by'ensisi byangu byekyusa mu dakiika 2 ensi n'ekwefuulira. Katulabe ng'atandika kusinda yitawo waliwo wano ne bakulisiivinga era ne bakutwala emmanju gye bakaabiza emiggo. Okaaba tekuliiko myaka lengera alina n'ebirevu gw'osekama omusajja omukulu akaaba. Ani yagaanye okaaba kuba kwalumbe yingira. Oyinza okusekerera oli mbu simanyi okukaaba. Ne bamuggalira.
nga bamuleeta bamukalize. abankuba kibo byonna ng'amala obbinyumya ng'amugamba nti embeera bwetyo bwe yali kuba nga neegaana emmundu naye bankuba munnange nange katanjogere emmundu nti manyi gyeri naye nagyegaana mpaka emmundu yagyegaanira ddala kati bwembuddeyo mwetine era we yagyegaana ekiseera kyatuka omu ku basirikale yadde mukyala ye yategedde byagamba nti munnange galayika gayogera ge mazima navuddeyo ngenda okutuuka we twabeeranga ne mukwano gwange nga munnange taliiwo ng'eŋŋamba ye kati nzirewa n'omukyala oli yali yamuwa omulimu gw'okutunda wootameroni naye baali mu mbiranye nnyo kuba lunaku lumu yayagala nnyo omwami ono abeere nga kale nga asiga oli omwami n'agaana okusiga so omukyalo yamulabiriranga nnyo munange obeesanga omukazi oyo ali awo alina sente ze mukoledde emirimu talina musajja mu nnyumba alinamu engoye z'abasajja neŋŋamba sijja kusobola mukazi oyo nankola ki nemulema wabula mbadde ensabo nnyamba engeri yoyinza okunnyamba ndabe nga ntuuka mu kyalo ndaba abantu bange. Efirimu egenda maaso ono kyava ayingira munda tulabe nga abaako kyayinza okuba nga ayamba kale nno mu kaseera kano ono kyeyakola nga asooka amuwayo ka transport awo asiza n'akasaati ka kati nga mugamba ndi akasaati kano okalaba akasaati okalaba kano uza ngenda kutambula nti okutuuka mu kyalo olabye nnyo ogenda kulabika nti ng'akyusa engoye luno siri ludda mu bankubidde embooko mu lugoye olwo ng'akyusakyusa bonna bandabire bagambe mbatumidde nnyo ng'era ono naye munnange amugamba kaatuuke bulungi muganda wa mukazi we tebamanyanga nti eka kizibu kiriyo bebasuubira okuba ne balika sibamanyi sibaliiyo munnange ekiro ekyo kwali kutambula n'amakya amalala gaali lunaku lulala jjukira buli lunaku olukya nalwo lukya n'ebyalwo okudda mu kiyumba mukazi wattu gye twamulengedde nga yeesonseka buli ku makya gy'ava kye bayita omwana okusula mu biyumba naye abeerangako omwana oba kale myaka ki naye omwana omuto ku myaka egyo omwana omuwala ono ali mu bulabe bw'otalabanga ddala yalagawa tugenda maaso olwo nno sembayo okwogera musajja mukulu bwe yatuuka mu kyalo kyammalako amaanyi tegeera era kye yakola yaddukira mu bamulirwana abaali okumpi awo nyambe agamba nasembayo okwogera n'omukyala kwogera we nali ku ssimu ne mukubira ne mugamba munnange bantutte eno ekitalya gye ndi eno nalufeenya era kati omukyala yakoma muwuliza ku ssimu nga yagamba mbu ajja kujjaamu oba kaalabe ekyayinza okukola omutuukako kati yamulaba n'alowooza omukyala yalemererwa akyali waka kumbe eggulire eriri ku kyalo mumeze gudde omukyala yagenda kati ngenda mujja kati yeebuuza musajja wattu omukazi kyagenda omujja nga zeeyo era ku kyalo yasiibula n'obukoko n'abagaa bano babe nga babumulabirirako kuba enkoko ziteebwa ku makya ate olw'eggulu ne ziba nga ziddayo kati enkoko baali bazireeta ewa mulirwana wano kubanga enkoko tesobola kusula mu nju zokka yagenda bye bintu ebyangu ebibbibwa kati n'omwana tamanyi gyali wabula muwala w'ono ali ku street abaana be bato be bagenda ku street noonoonya omwana wo n'akubula omwana n'ayingira street ye aba tamanyi waabwe gye yava byonna ekyaleeta obuzibu ewaka akasente kaba nga tewaba akasente nga tewali
tewali wadde enjawulo. Omwana n'atandika okuba ng'agonderera. Oyinza okugumira emmere n'ogirya naye omwana waatandika okulwala ekyo nakyo kirala. Empeke nazikuddiza. Kati nze nali kani ng'amugamba ne mukyala wandibadde oba ofuna gye weewola. Yagamba omukyala yeewole. Kati mala okwambuka muwano Ono nti kandabe kituyeeya. tugiye. Wandiwadde kawe ku mayuni kagira kalyako tuloboka naafuna amaanyi. Abijjukira ebyamuleeteranga okutandika okubeyuka. Famire naye odde oteeka gye yagenda okwewola sente tezaaliyo. Sajja muyiyiza muyiya ne Omanyi ebyokwewola bino obanga ogenze mu lulimi olw'okulimba. de 10. Kati yamulimba omusajja n'agaana okitegeera. Wakuba nti ate ekinyambye ninga ate afunyeyo omukisa. Nfunyeyo omukisa omulala omukisa gwe nfunye. Kati ng'agamba gye nagenze okwewola tebampadde ssente. Kati mbadde awo nga njogera. Wabula bwe mbadde ngeza okwogera ku mbeera gye ndimu. Naye obaawo mukwano gwange nkwatibwa ekisa. Mukola Era n'andagirira n'angamba wayinza okubeerawo omulimu mu kibuga. egiri otete. So emirimu gibaawo mu kibuga otetenkanya nnyo. Omukyala yakiraba ng'omwami ayagala okudduka. Omanyi oleka famire mu kyalo baga ngenze kuyiiya naye n'obalekayo ng'asaaga. kati ebyo ebyokutetenkanya sigayira ddala wano n'otutenkanyiza wano. Kani yamugamba naye lwaki oyagala ogenda mu kibuga? Timbadde Omukyala yamugamba nti omwami yonna kati we tuli obobeera. timbadde nze nteesa. Wani naligenda tenkanyiza. Kati yagamba nti kangende e Kampala bwe biritereera ndibanona. Oba bwe nditereera mba nsobola okuleka ninkomawo ne mbaako ate kyenjiyo ekirala. Lukabwe Owulidde? banjayo ka balance ka. So ate yaŋŋambye Kampa ku Lwakubiri. Ate eno guno omukisa gwe nfu. Kyava amugamba nti waliwo ne gwe yali abanja. Mwami Lukabwe era ng'agamba wanaaba taliiwo. Nti Akasente Lukabwe kamubanja omukyala agende akakole ki? Akanone. nga bwe ntuuka eri bwe mba. Obulwadde buba buluma tebulinda. Edda omuntu yalwalanga naawona munnange era omuntu ng'abeera wansi awulumbe ne lumuluma naye nga talina naddagala lyakozesa n'amala n'avaawo. Nalo Byonna abijjukira. Yagamba kangende ndabe kyonna ekiriddako. So tuddako ewa kawenja baana omulala Ntege Manisul original names. Muzannyo mpya, firimu mpya, tugenda maaso. Kati muntegedde? Ogenda okwetegereza ayina gwayogera naye. Mukyala yantuma abaana. Nanga bayire kyagala okubakozesa. Siganye namuleeteko ku baana. Naye omukyala Kati aguze sitegera kikyabakozesa. atandise okulayika ndi yeeraliikirira. Ekyokubanga waliwo omukyalo ono gwakolera okulayika ndi amuzuulira abaana. Abaana bano baleeta nga tamanyi mukazi ono kiki kyakolesa baana bano. Naye buli kaseera amugamba leeta mutakawula ayagala kibuukamu. Ye Ntege Manisul original names. Efirimu egenda maaso. Neebuuza omukazi ono abaana bano kiki naye. Emiwunyo nga nno ginajja omuntu gw'otasuubira kulabuka yasooka okubuuka. Teyaŋŋamba alabirira baana. Owulidde? Ayina gwayogera naye. Kyova olaba ekintu ekinaaleeta kibooko kitandika ng'okwebuusa. Naye onantuma abaana abakozesa ki? Yaŋŋamba abayamba sirabawo waayambira bantu. Omuntu agamba nyamba baana naye nga tolaba waabayambira. Kigendererwa ki? Onkolera ndi musanyufu nnyo. Genda okwetegereza musajja mukulu ajja. Ngendera awo. N'omusala ngenda kwongereza ddala mu. Omukyala musanyufu. Ogenda okwetegereza. Kani nga mugamba omanyi? Omukyala abadde agala kwongeza mwami ono musaala. Ono nga mugamba nti omusaala ojja gwongeza omukozi omupya. Kani nga mugamba nafunye pulaani ngenda bweru.
ekya sente kireke ng'amugamba toddamu kulowooza ku bya nsimbi bakiri ŋŋenda bweru nga tatambulirawo. Munnange ebyo ebyokuntumaatuma bye sitegeera weeraba bali tukuba kibooka abaana b'abantu. Omanyi abaana balaba ku street abo naye oyinza okulabikanga otwaliramu abaana b'abantu abalireeta obuzibu wagenda okuyita omwaka gumu. Munnange obukya buziba omwana ono nga tafuna omuntu eyamukwatibwa ekisa. Tata yaliwo Agenda Kampala. ate manyi ng'amunyumiza emboozi taata agenda Kampala. Bambi mubaamu abakwatibwa ekisa era omukyalo ono eyayamba omwana ono n'aleka okuba ngu amugja ku street. Mwana ng'amunyumiza maama nga bwe yagenda taata nga yagenda e Kampala ne tugenda ne maama tugeye tunoonye taata. ebebi wange Maama n'amusulawo bwe yagenda okugula eyatayimu teyadda. Ye nno bambi amanyi nyina yasulawo mu ssuule. eddalu Yamugaa tofaayo osobola okumpita maama ne taata wa wano n'omuyita taata nywako okunywa. Emyezi ena nga giyise ndiiki yazuula kitaawe. Ekitiibwa n'ettendo biddizibwe Mukama Katonda.